Atendereza wagurumiswe owekitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawangwa obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu bagombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Katonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kurakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza osaba bisule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutudemu. Bbaluwa ey'akadde kano eva ewa Maama Natimba egenda bweti mbalamusizaako mwenna abantu baana bange abagalwa yenze eddoboozi erya Natimba oba Sengendo Natimba mbabuuzaako era nga mbalamusizaako abagalwa nzize olwaleero okusobola okubeera nga njogera ku ssanyu essanyu ery'obulamu. Mwenna ku mmwe muzze munoonya essanyu mu lugendo lwammwe lwonna olw'obulamu muzze mutambula nga munoonya essanyu. Abaagalwa olugendo lwammwe ebiseera ebimu mwandisanga oba muzze mulusanga nga lwangu oba nga luzito mu biro ebyenjawulo mu bulamu bwammwe, naye nga temufudde ku kyo. Abaagalwa waliwo obusobozi obw'okufuna essanyu ery'essaamusaamu ne lijja ne lyesolosa mu bulamu bwo. Abaagalwa osobola otya okubeera nga ogattaganya amayengo gano ag'essanyu ne gayambala bunyama ery'ensi yo? Era weebuuza ekibuuzo, otonda otya essanyu? Omwagalwa, okutonda essanyu oyina okuleka ebyo byonna ebibadde bikufuga ne wejjamu era n'owanika. Kiki ky'olina okubeera ng'owanikira? Omwagalwa, kye tugezaako kulaba nga tukutegeeza kwe kuwanikira ebyo oba amayengo ag'obutonzi aga waggulu, ago ag'amaanyi okusinga emmeeme eyo n'ettumba lyo oba ekitambo kyo. Ebyo by'oyaayaanira enteekateeka zo n'ebirowoozo byo. Omwagalwa, ng'osenvula mu lugendo lwo okusobola okubeera nga owanika n'okuleka ebintu ebyo ebikyakukwatidde emabega okubeera nga obyejjamu, gwe mutendera ogwo ogukuyamba okusobola okubeera nga odda mu bbanga ery'obulere oba ery'obwavu lumpupe eryo eritudde mu ndaalyo, ebitudde mu kituli ekiddugavu ekikuyamba okutonda ensi yo, the black hole. Abaagalwa, muzze mugambibwa bwe batyo era ne mukkiriza mu kugereesa okwo oba mu nkola ezo. Muzze mukkiririza nti kyetaagisa nnyo nnyini ddala okubeera nga obeera mu mitambo gy'obulamu bwo ng'okozesa emmeeme eyo n'okuyaayaanaako. Abaagalwa, buli kinnoomu oba buli muntu kinnoomu akola ekyo. Era kubanga ng'abaana b'abantu muyina eddembe ly'okusalawo, mwasalawo ekyo. Omwagalwa, w'obeera nga weegaraganyizza n'ebitonde ebirala mu butonzi, mwe ng'abaana b'abantu oba abaana bange muyina obusobozi bungi. Obusobozi obwo obuba kema
okusobola okubeera nga muwunda ensi mu ngeri gye mwagala nga mukozesa ebirowoozo byammwe. Naye obumalirivu obwo we bujja eri ensi yo era ne bukusinza amaanyi, ekifaananyi kyo kibeera kitono. Kubanga obeera owunze ensi yo ng'okozesa entegeera yo ey'obuntu, ng'okozesa ebirowoozo byo ebyo bye wajja okuva eri abalala. Kiba kitegeeza nti oba okoze empuku oba otonze empuku ey'ebirooto byo, ey'ebyo by'oyagala, ey'ebyo by'omanyi, ng'okozesa ebirowoozo byo n'enteekateekayo. Mu ngeri eno weesanga nga bitondeddwa eri ensi yo kubanga obeera okikoze. Naye oba okikoze nga tobuuzizza mpuliraayo, kikula kyo kya ddala. Kubanga buli obuuza empuliraayo ey'ekikulayo ekya ddala kikuleetera amayengo ag'essanyu okubeera nga gakka eri ensi yo. Mu ngeri eno weebuuza ekibuuzo, nzudde ntya ekyo? Omwagalwa, osobola okuzuula ekyo oba osobola okuzuula essanyu ng'okozesa ebitundutundu bye eby'enjawulo ebitudde mu ndaayo, nga tokozesezza ntegeerayo ya bitabo oba ey'obuntu. Oba okitegeera omwagalwa? Ekugenda mu ndaayo ebiseera ebisinga kyandikuwulizanga omuntu omutiitiizi. Naye kye kikuyamba okusobola okubeera nga okula n'ofuna ebirowoozo okuva mu ndaayo mu kifo ky'okubeera ng'obijja mu mmeeme eyo oba mu bwongo bwo. Newankubadde ekyo nakyo kyetaagisa, naye weetaagisa okufuna n'emmeeme eya waggulu. Ffe nga ffe buli kiseera tubeera tugezaako okulaba nga tulaba oba osobola okubeera nga osanga n'okuzuula n'obeera bumu wamu n'amayengo ag'obutonzi mu mubiri gwo. Gezaako okulaba nga obeera olaba buli w'oyagala okubeera ng'ofuga obulamu bwo. Gezaako okulaba nga olaba kitundutundu ki mu bulamu bwo ekyo ekiteerebwako buli w'oyagala okubeera ng'ofuga obulamu bwo. Gezaako okulaba nga otunuulira kiki ekiyagala okubeera nga kifuga obulamu bwo mu nsi eya wabweru oba mu nsi ey'omubiri. Era kijja kitya mu bulamu bwo oba mu mubiri gwo. Abaagalwa, kino kijja nga kiviira ddala mu birowoozo byo, nga kikuleetera ebigambo bino bwe biti. Ekintu kino kirina kubeera kitya? Njagala ekintu kino kati. Kano ke kadde. Era kino kyetaagisa. Omwagalwa, beera n'okutegeera n'okumanya ku pressure eyo ebeera emabega w'ebirowoozo byo. Gezaako okulaba ng'ogiwuliriza kubanga yeekuleetera embeera ey'okutya mu bulamu bwo. Era w'otegeera ekyo manya nti awo we watudde okutyako. Mu ngeri eno, mu kadde ako w'obeera ng'omaze okuzuula ekyo, wuliriza amayengo ag'obutonzi nga gesolossa eri ekitundutundu ekyo.
mu ngeri eyo ebintu bijja kubeera nga bitaggulukuka mu ngeri yonna gye weetaaga kubanga okkiriza amayengo ag'obutonzi gasobole okubeera nga gakka eri obwongo bwo oba eri omutwe gwo era gakkirire ne mu kiwato kyo ewali akakulenge akabbunweyo akamanyikiddwa nga solar plexus mu Lunyanyimbe eyo entebe ey'okuyaayaanako kubanga lwe luzzi olukuba ebifaananyi ebyo by'olaba mu ngeri eno ng'okoze ekyo wuliriza kiki ekibeerawo ng'okkiriza ebintu bibeere nga we biri nga togezezza okubeera nga ofuga bulamu bwo kino kikole buli lunaku mu bulamu bwo gezaako okulaba ng'okikola omwagalwa ekyo ekintu buli kiseera ekibeera kyeyagala okubeera nga kijja eri emmeeme eyo buli kiseera katugambe ng'ebizibu buli kiseera by'owa akadde buli kiseera ng'obirowoozaako oba ekintu kyonna ekikuleetera okweraliikirira gezaako okulaba nga ogezaako mu kadde kano oteebereza ng'obyejjemu byejjeemu okulaba nga ofuna ekyokuddibwamu mu bwangu byejjeemu wejjeemu ebizibu ebyo era otandika okubeera nga okozesa eriiso lyo ery'ekisajja kikulu ery'amagezi go geeyongera okubeera nga gayambala bunyama ery'ensi yo omwagalwa empuliraayo buli wokkiriza ne wejjamu ebizibu ebyo obeera okkiriza ebirungo by'obulongo bwo okubeera nga biyambala bunyama mu nsi yo ey'ebuziba mu mubiri gwo era n'ensi yo ey'ennyama eba efuna amagezi okuviira ddala ku bigere mu mikono gyo mu bitundu byo byonna ebikola ng'ekitonde era kiba kitegeeza n'empulira eno egenda kukuyamba okufuna obwerufu mu ngeri ey'obutonde mu bulamu bwo mu mubiri gwo abaagalwa emibiri gyammwe giyita mu nkyukakyuka buli lunaku okuviira ddala mu musaayi gwammwe mu ngeri emmere yammwe weekubibwamu engeri we mussaamu obwamusoke mu kumuyingiza n'okufulumya obwamusoke oba empewo yammwe engeri obutafaali bwammwe we bwezza obujja bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu nda yammwe abaagalwa ebintu bino byonna bigenda mpola mpola mu bbanga ery'obutonzi buli kitonde kyonna ekitudde mu bulamu bwo kiyina oluyimba kye lutambuliramu mu mubiri gwo nga n'obulamu bwonna wabweru bwo we buyina oluyimba lwalwo mwe mutambulira oba okitegeera omwagalwa naye ebiseera ebisinga ofuna embeera ey'obukoowu mu mwoyo nga buli kiseera oyagala amakungula buli kiseera w'okola ekyo omwagalwa obeera ofiiriddwa obumu okubeera nga bwesolosa mu ndaayo oba okitegeera omwagalwa naye wokkiriza amaanyi gaag'omunda ne gabeera nga gafuga ensi yo
obeera osembeza amayengo ag'obutonzi eri obulamu bwo, era n'obeera bumu wamu n'obutonzi, era n'ofuna okutegeera n'okumanya ne kweyongera okubeera nga kuyambala eri omubiri gwo. Omwagalwa, mu ngeri eno tukusaba oyongera okubeera nga buli kiseera otunuulira nkabiriza embeera yonna gy'oyitamu, girowoozeeko. Ekyo ekizibu buli kiseera ky'owa obudde kiyinza okubeera nga yenkonge mu bulamu bwo. Gezaako okulaba nga wejjamu ebizibu ebyo byonna ebibeera bizze eri ensi yo. Gezaako okulaba nga owuliriza bizibu bino kye bireeta, bindeetera bizibu ki mu bulamu bwo. Era weebuuze, manye ekyokuddibwamu. Bw'obeera nga tomanyi kyakuddibwamu, leka bigende. Dda ku nnamuziga y'omutima gwo, kubanga buli w'obeera ku nnamuziga y'omutima gwo obeera bumu wamu n'obutonzi wamu nange. Okubeera nga buli kiseera oyagala okulowooza nnyo, buli kiseera kulowooleza, buli kiseera n'obeera nga ojjuza ebirowoozo mu bulamu bwo, kino kikuleetera embeera ey'okubeera nga buli kiseera oyagala ofuge. Buli w'ofuga obeera ova mu kufuga okw'amaanyi go ag'omunda agafugira mu kadde akaakakati. Buli w'obeera bumu wamu n'omwoyo gwo, buli w'obeera wamu wamu n'omwoyo ogwa maama wo Natimba, obeera wejjamu ebyo byonna ebibeera bikutawaanya. N'okkiriza bibeere nga we biri, naye n'okkiriza gwe obeere mu kadde akaakakati. Mw'obeera mu kadde akaakakati n'ofuna ekyokuddibwamu. Omwagalwa, kkiriza amaanyi agakusingako okusobola okubeera nga gakuyambako. Ojja kufuna, ojja kuganyulwa mu kyo. Kkiriza amaanyi agakusingako gabeere nga gakukulembera mu lugendo lwo. Kkiriza amaanyi gano nga toteebereza bya maaso, ng'okozesa empulira yo oba endaba yo ey'obuntu, nedda. Oba ng'okozesa emmeeme yo ey'obuntu, nedda. Amaanyi gano ag'obutonzi buli kiseera gabeerawo, era nga gatambulira mu kadde akaakakati, era nga buli kiseera gakola. Ebisolo n'ebimera kibiyamba byo nga byo okuzuula amaanyi gano mu bwangu. Kino bikikola mu ngeri ey'obutonzi, kubanga tebirina nkola ya birowoozo nga mmwe abantu. Muteeke obwesigwa eri amayengo ag'obutonzi ag'obulungi, gajja kubeera nga gakka mu butonzi bwo mu bulamu obwo bwonna, era owulirize empuliraayo mu ngeri ey'obutonzi. Abaagalwa, buli w'osanga nga oli mu bulamu bwo nga ofuna embeera eyo ekuzitoowerera, naddala nga ejja mu birowoozo byo, ng'ebirowoozo byo bikugamba nti ebintu tebigenda bulungi, nti ebintu birina kubeera bwe biti, nti ebintu tebirina kubeera nga bitambula mu ngeri gye bitambula. Omwagalwa, kiba kitegeeza nti oba otambuza obulamu bwo mu mbeera ey'obunkenke.
buli w'otambuza obulamu bwo mu mbeera ey'obunkeeke n'ekyokuddibwamu kigenda kubeera nga tekijja eri mmeeme eyo oba mu birowoozo byo kubanga akuwa ekyokuddibwamu atudde mu mutima. Ekyokuddibwamu ekyaddala kiva mu kukkiriza n'oleka ebintu bibeerenga we biri. N'okkiriza n'oleka ebintu bitambulenga we biri. Step aside. Step back. Otunuulire obulamu bwo. Owe oyo atudde mu mutima abeere nga yali mu mitambo. Beera n'empulira ennungi nga ggwe. Manya nti buli kintu kyonna ng'okozesa entegeerayo nti kyonna kisoboka mu ssanyu. Mu mpulira eyo ey'obukkakkamu. Mu ngeri eno kijja kuyamba okusobola okubeera nga oyita mu bizibu bye eby'obulamu bwo. Oba okitegeera omwagalwa? Kijja kuyamba okubeera nga oyita mu kusoomoozebwa kwonna okubeera kuzze eri obulamu bwo. Osobola okutambuza obulamu bwo ng'okozesa eddembe n'essanyu eryo ettonotono eryo ery'okulaba nga otunuulira ebirungi n'oleka ebirala ebitakuwuliza bulungi bigende. Naye mu ngeri eno kyetaagisa okwefuga. It needs discipline. Kyetaagisa okwefuga. Oba okitegeera? Tetugamba kwefuga nga oteeka essira ku ebyo ate. Nedda. Okwefuga okubeera nga ofuna oba nga oteeka essira ku ky'okuddibwamu si kizibu. Oba okitegeera omwagalwa? We fuga ensi yo nga olaba oteeka ekyokuddibwamu ky'oteekako essira si bizibu. Okitegeera? Era kino kijja kuyamba okusobola okubeera nga otambuza mu bulamu bwo oba otambuza obulamu bwo mu ngeri gy'oyagala era mu ngeri ennungi okusinga gy'osobola okubeera ng'olowoozaako. Omwagalwa, ebiseera ebimu ebyokuddibwamu byo bibeera mu biro ebya waggulu. Nga kwebiri. Era nga biba birindiridde okubeera nga bijja eri ensi yo wokkiriza ebintu bibeerenga we biri. Owejjemu ebyo byonna ebibeera bikukwatidde mu ddaala ey'ensi eya wansi. Mu ngeri eno ojja kufuna empulira ey'ekisa ey'obukkakkamu, empulira ey'okubeera nga otowolokose n'okkiriza ebintu bibeerenga we biri. Era omanye nti buli kintu kyonna kigenda mu nteekateeka entukuvu kubanga obeera weesiza obutonzi. Omwagalwa, okwebonga kw'obulungi kuli mu maanyi ag'obutonzi bwonna, amaanyi ag'essanyu, amaanyi ag'okutegeera oba ag'empulira eno ey'entegeera ey'obulungi kubanga obutonzi bukwagaliza bulungi. Oba okitegeera? Empulira zino ez'essanyu n'obukkakkamu zibeera zikugamba nti oli bumu wamu n'ensibuko ey'essanyu nga lyeye kutuddemu. Mu ngeri eyo teeka obwesiga bwo eri namuzega y'omutima gwo, eri omwoyo wo buli kiseera buli kiseera buli kiseera. Oba okitegeera? Nga newankubadde kyandibanga kirabikanga ekintu ekikontana na tteeka ery'emmeeme.
oba amateeka ag'emmeme gwe teeka weesigwa eri namuziga y'omutima gwo eri amaanyi g'omwoyo omutukuvu akutuddemu. Okitegera buli kiseera gezaako okulaba nga okebera omubiri gwo mundaayo. Beera mulabi era awuliriza buli kintu kyonna ekitambulira mu kaddeko akaakakati mu mubiri gwo. Kitegeera omwagalwa, manya nti buli wansi wa kweraliikirirwa kwonna okubeera kuzze eri ensi yo waliyo amaanyi ag'obwannaggwano agaliwo okusobola okubeera nga gakuwanirira. Amaanyi gano agayina ekiruubirirwa eky'amaanyi ekikuyamba okusobola okubeera nga oyita mu bulamu bwo ng'otudde ku sseŋŋendo eno Natimba. Amaanyi ago agatuddemu omwoyo gwo kikusobozesa okusobola okubeera nga oyambala bunyama obusobozi bw'omwoyo wo eri ekikula kyo. Okitegeera omwagalwa, amaanyi ago ga bwannaggwano wokkiriza n'ogambala okusinga amaanyi gonna malala. Leka ebyo byonna obyeggyemu mu mubiri gwo, weesige ggwe, weesige mwoyo wo, weesiga amaanyi ag'obwannaggwano ag'obutonzi. Omanye nti buli kiseera weegali eri obulamu bwo. Osobola okugayita, osobola okuyita omwoyo wo, osobola okuyita kwagala oba gw'oyita Katonda. Muyite yeggwe, abeera ggwe, abeera mwoyo wo, oyo gw'olaba mu ndabirwamu oyo. Kyonna ky'oba oyise yita, kubanga ge gabeera amaanyi ag'obwannaggwano agakola. Kitegeera olulimi lwammwe olw'obutonzi oba olwammwe ng'abaana b'abantu ge muyita amaanyi ag'obumu agatuddemu essanyu n'eddembe. Buli woonaafuna empulira eyo kiba kitegeeza nti obeera bumu wamu n'amayengo agataggwaawo ag'obutonzi agatudde mundaayo si wabweruwo. Abaagalwa baana bange, mbaagaliza essanyu, obulamu obw'essanyu mu lugendo lwammwe, era nga mbasaba mweggyemu ebyo byonna ebitabayamba. Mbeebaza nnyo nnyini ddala. Nsigadde nze maama wammwe Natimba, atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.